beno babeera mu mpanga. Enkuba ebadde etonnyanga eri ewaffe eno nga teri. Programu ekolebwe mwamiga holemugano wagambye abantu batuse ku akawunti nga teri ssente njagala kati okuva nno nga ndagiramu eki pulezidenti nga tanajja wano nga bbiri ajja nga bbiri nga ssatu asange ng'abantu musasuddwa nga programu eteekwa entuufu ng'omuntu bagamba nti genda ku akawunti sente kweziri nga kweziri
mwena ekyo tekindiwamu kotuwezagabu tebaluwa weeri ate ffe mu mateeka bwekibanga kiri mu buwandiike kiba good evidence baba bukakafu. Ebaluwa ebawa Minister of Finance eraga nti sente biliyoni 14 yaziwaayo kino kyaba Minister of Agriculture bali wano nabyoko omukyala Susan n'abalala ba project baziriliizinga zisasule nga His Excellency bwe yalagira bali abali mu kkooti ekinene tukibuddeko tutwale kino kati alagidde era nga bwe yalagira luli manyi His Excellency oyo Kaguta Museveni talimba bazibaweereze sente bazitadde mu Ministry of Agriculture ate luli twamitinga ne permanent secretary era n'ettiimu ya Ministry of Agriculture project manager wuno omukyala Susan abawuubireko omukyala Susan biro bawuubireko abantu project era twali nabo mu meeting ate ne batwagaza nti biliyoni ezo 14 waliwo endala ze bazuulayo biri kitundu biliyoni 16 kitundu basasule ku bantu batandikira kubala abakooti ate n'abalala nabo basasule n'amateeka galagira I'm therefore directing that the Minister of Finance, I'm therefore directing that you, the Minister of Finance, work with the Minister of Agriculture and Animal Industry and Fisheries, ascertain the amount of Bibanja owners, neighbor owners, and get them paid. Yagamba nti funa sente ozikwata Minisita wa Agriculture ab'ebibanja bonna b'ettaka basasulwe ekitegeeza President. Kati juzi wano nga Special Assistant wagambye abamu mwekugungana mugenda waliku entebe namwe President yennyini n'abakwasa abantu baali babekabina. President n'agamba nti olwokubadde musula ngenda kusasulira abo si asasuliddewo. N'agamba nti mumwe abalala bina muddeeyo ku kizinga. N'agamba musigalewo abiri bokka bali era Special Assistant kati wa President ajje wano Minister of Finance atadde sente biliyoni 14 Minister of Finance atandikirawo okusasula ate fali ekino ekiwandika sebo ne sigirita yewe iyo yakiwandika temugamba kinyogera byandwanjwa tewali kubba bantu abivuma oba yiika munana zolina yiika munana zojja bakusasula sente meka ekyo nakyo Yoweri Kaguta Museveni Ssaabalwanyi omuganzi wa bonna ffeffe mukwano gwammwe mukwano gwange mukwano gwammwe mwenna yagamba bw'ati
temwomba musasula musasule willing buyer willing seller owaye kubanyesongo yagadde nabo ne bakitwala nga yagadde mumwabi waayo ng'amugobera omulanga gwe sikyo basasula sente meka yagambye esente ezisasula sikuna okukumuka kasoke ekisome mu lusundo nga bwekiwandiika a fair market determined price per acre sente zennyinyo ziri determined buli acre fair market determined obanga yika ye Muvuma ya milioni 10 sola zikuwe oba walina yika 30 nga buli yika ya milioni 5 kwata milioni 15 ali akuganyi ettaka lyo projekiti muzeyi yagireeta agambye nti ettaka lyabwe mubasasule fair market determined value kakati abamu babba bagenda ne babba oli weyalabanga banyibanja bwebasasula sente nyingi n'agamba nti kakiriwa kibanja omulala bajiranga bano abaja kub'ebibanja bayika 8 n'agamba tekakize nannyitaka bakyusiriza kakati nkwedde 3 zeba pulezidenti omulala kakati eno ebbaluwa pulezidenti yagambye bwati eno ebbaluwa olwemusatuse 3 eno ebbaluwa yagiwandiisa 27 ennaku 3 yagambye I direct the State House Anti-Corruption to investigate and find out and put kwegamba abo bonna ababbye President agambye bagenda kukwatibwa President of Uganda is the head of state, the mkulu wa gwanga, head of government, yakulira government, commanding the chief of Uganda People's Defense Forces, amajeko nakona yagakulira, fountain holder, ekiwa minamina yagaba. Kakati nekidawo na kigamba 1991, 86 was Uganda's president of president. Obuyinza bonna okufuga buli mu president wa Uganda. Ate tulikagamba okusengola mu constitution tuno kiri mu mikono gya president ye Museveni oyo kugamba. Ate akuuma constitution ye president article 99 sub article 3 kakati oyo w'amaanyi oyo yagambye bwati kukusasula ebbaluwa yeno webadekudde wansi senjogera bibye yawandiise wano eno yagiwandika nga nnya kati ensonga njagala mulirize kubanga nze
ne tiimu yange era ffe tubudde mu office ya special presidential assistant anti-corruption kayenze team members bange nabo baliko babawuubireko balinamu bannamateeka n'abapoliisi abanoonyereza oba detective CID yotandika okunoonyereza ensonga zino waliwo awali obulyake waliwo awali obuli bw'enguzi waliwo kyekigenda mu maaso lwaki abantu tebasasulwa waliwo ensonga zetwa era muzoogeddeko mwenna abali mu kooti abatali mu kooti ensonga zezimu nti abamu babawa ssente ntono byalina mu ttaka eryo ate eryo ettaka mwali nga mudevelopinze oba mukulaakulanyiza okuba mu ssente za operation wealth creation era njagala ne General Salim Saleh tumukubire mu ngalo olutalo lwaliko otujja mu bwavu nti abamu era mwatugamba zino reports zammwe ne mugamba mwafuna ssente okuva mu wealth creation ne mukulaakulanya ebifo byammwe ne mutsimbawo coffee byonna nga ssente zibaawa mu gavumenti anti yoyo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yoyo General Saleh akalunene ndukaliwa nena baba wale ebintu byonna byetukanya nti ffenna tuli ku peegi emu si weewaawo nti ensonga ezimu nti abamu tebafunirako ddala yadde kati waliwo abali wano era waliwo n'abali mu kooti nga mwenna temwafunirako yadde olaba ensonga nti tuzigatta ffenna agali awamu nebale nnyo nti abamu ate ne eka zammwe ettaka zammwe baazisala mwafuna mukundi ogwo bukonge nga ekazi zikendedde abamu ate mugamba mumanya gammwe mu banka basasulamu abalala wali ebifaananyi ebirala basibyammwe ate ekirala nti waliwo abaasasulwa nga si banabavuma ongera kulemanyi nti ate nga mugenda okusaba ssente bagamba ffe twasasula naye ate ogenda kulaba be basasula temwemanyi si weewaawo waliwo nkyali kumulamwa sinavaako anti byonna mugamba waliwo abali enguzi waliwo obuyake byonna bigenda kulambukuka olunaku luno tuli wano ne Honorable Dr. Sam Mayanja tewali wagenda n'alekanga ensonga teziwedde njagala bakakasa ekintu ekyo kubanga atambulira mu mazima ate ategeera amateeka g'ettaka ate nga ayagala kuyamba abantu w'amazima nze mukulu w'eggwanga era boosi wange era nange ndi munnamateeka yankubira awo nga Disemba yakatandika ogw'okumi n'aŋŋamba mugende mulabe ensonga zino ezabuvuma waliwo abanavuvuma abamwetuukirira era njagala beebaza kwekubira enduulu mwebale mwenna bane manye nammwe mubanja ate temubanja kale bane manye mwenna bali wano ate nga temusanyukidde nti pulezidenti yawulira nsonga zammwe mwenna era tuli wano ku lw'abanavuma mwenna ku lwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ensonga yo weeri ndoza tupena tukanya nti ensonga weeri ensonga yo ataawo His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tali anguzi tabangako kintu kya muntu yenna lwaki njogera bino ebigambo waliwo wano atugambye wano nti ekiiso ky'embuzi kirekerera kakati wala bagamba nti teri kalulu ka pulezidenti oba tetuwadde ssente zaffe naye ate mwe kennyini mumanyi baani temubamanyi amanya wano mbadde balira mugoogera mubamanyi pulezidenti mwali kwabo kakati twawule ensonga akalulu ka pulezidenti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tetukateeka mu nsonga z'obuli bw'enguzi n'obulyake n'ebyamataka si weewaawo kakati mpulira enduulu n'engalo oba weewaawo ezo ensonga tuzaawudde omukulembeze yansindika n'agamba genda olabe abantu bange bantuukira wano waliwo abamu ku mmwe kale
muvudde wa kulembeze mukakase nti abafaako nnyo era akaluluke era akakwatako n'agamba mugende ne minisita w'amataka era mulina okwebaza pulezidenti obanoonyeza minisita w'ettaka ng'abitegeera byakola ate nga wamazima munoonyereza ensonga z'abantu bange bantuukira wano waliwo abantu wano abamutuukira bantu 4 waliwo abali wano ate ensonga y'abo abantu 4 yetuleese wano naye uliriza ate ne bakubira nammwe ate abanakumajalambagamba nti agali ewamu ge gakola ki kakati bwe babaawula olutalo luba lubalemye mukitegedde ekintu ekyo kampulira abaawano bamukitegedde mukikubire kubanze mbeera nammwe buli kaseera mbeera nammwe buli bwe bakompasetingira wali ebuvuma ndooza yika yali egula $1.2 ndooza abantu tebalaba nga waliwo ekyeyongeddemu naye lwakuba abantu ina omusaayi abamu tebamatira kyova olaba bwe mbadde ntudde wano ng'oludda luli lukuba mu ngalo ate olwo ne lusirika ate olwo ne lukuba lwo ne lukola ki ne sulisika so minisita uzze naffe nga ofisi ya RDC tujja kuweweerako bala embadde temujja mu ofisi tubadde tubagoba tubadde tubawuliriza ne tukuba amasimu si bwe kiri nga tukuba amasimu nga twagala tutambulire wamu kuba abamu pulojekiti eno yajja nga tetuliiwo si bwe kiri naye tumanyi nti ino pulojekiti wejja ejja ng'ekuyamba bantu ate pulojekiti nnungi nnyo olwo minisita nagendako eri pulojekiti eri awali headquarters employees abantu bangi pulojekiti nnungi abantu bano bajagala era tebagikubangako kyobola abateekayo amataka gaabwe era ne bateekako ebinaazi kyetwagala kukolera wamu nga offices be batanaba kuwa ssente babawe eki akasente tutambuze ate era waliwo kyenjagala ogambani waliwo mukwano gwange nakato eri slogan njagala ogijjewo eyogamba biri byoyogedde pulojekiti eno njagala kubabuulira pulojekiti okutuuka wano yali gavumenti y'NRM ng'ate owekitiibwa pulezidenti Museveni yataddemu ki omukono ate ebintu byonna byamutuukako era yakola ne directive eyokola compensation era tiimu zonna zibadde zijja buli kaseera ate era ne minisita mwennyini azze so kitegeeza ki twagala tusigale nga tutambulira wamu ate tusigale nga ate gavumenti tugyagala ate era tusigale nga tulonda pulezidenti Museveni kuba pulojekiti eno bino byonna bigenda kuggwa era bajja bawa akasente mutambule nga mwena mutambula buki mutambula bulungi so omulimu gwa RDC omulimu gwange gwa kumobilizinga mmwe kubeera wamu nammwe bani abali bazeeko mu ofisi yange nembagoba walugwe nali ngobyeko ze ndi musajja wa swala 5 ndi musajja wa swala kakati mu kiseera kino nga bwe bawuliriza ebigambo bye mwogera tubiwulidde tufune okuddibwamu kwabwe baife babitinaga nga babifuula okuba foresti so nga ebibanja byaife biri publikalandi omuli Kirinda buloka namba 2,312
ekazi 382 ne Namulundu public land buloka 2313 ekazi 327 n'abagenda bakuwerekereku mwebala okwiza okutubona n'okubuulira ensonga zaffe ezifaako mu Buvuma mu disitulikiti y'e Buvuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amaina gange nize Sheikh Mubiru Baniru ekinde esekanulira obulumi batulaga ebibanga byaffe nfuye mu ggombolola lya Buwoya. Seke yimirira awo tuvaawo awo. Alimu obuzibu abasajja b'ennyale mu kati tufuuse kibi eri abantu. Kuba ffe okuyega abantu ne tubagamba muweeyo ebibanja balime. Jo tuli mu gurupu y'okulima ebinazi era ffe bamu abakuyega abantu muweeyo ebibanja musimbe ebinazi. Kati tulewo mu katogo tubage tusaba ku mulundi guno minisita nga bwozze faayo ku bantu ababanja basasulwe sente. Kati museeyo ekibuuzo kyange kigenda wa minisita buuza omuntu akoma ku bibanja bimeka okumusasula bayinza okunsasula kakyanga ningenda ningula ekibanja bulondo ne bateera nenkibawa kati obakulaba ebulondo bagamba nedda. Ensonga endala minisita twagala nnyo pulezidenti era nze ndi omu ku bamunoonyeza akalulu naye bw'obayiwamu kati mutwade sente no money no vote. Kulabyeko nga mutuuse nesanyuka nti tusse kunaaba. Ensonga esooka gye boogeddeko nga bagamba nti minisita mwamulwawo okusasula era mvuddeko kyokwakalulu kamuseeyi kononoka naye ebyo babalimba. Disitulikiti n'abakozi bayo okusokera ddala be batukoze obubifu abantu ba wansi.
munasobola okwegula twatugamba twegule netugamba twagala okwegula bwe bama ne batugamba temujja kwegula gavumenti ettaka eryagala netubagamba bannange mutulekere ebibanja byaffe ne bagaana bwe batuuka tebatusomesa nga bagamba nti no batusomesa tebatusomesako n'omuliro ogumu okujjako tukubangamu enti batukubamu olukiiko nga batugamba nti ffe mutuviire ku ttaka gavumenti eryagala mukulu toofa n'atugamba twali mu lukiiko n'atugamba temuyane mubyogera n'omwana wange w'emyaka ebiri amyinsinga bakunkubira simu wano twalumwanga abantu abakulu nga toofa atugambye ekintu ekyo bwe twamaliriza bwe baleeta abantu okupima ebibanja byaffe babiteekamu fitina twabala tebatutegeeza nti bajja okupima ebibanja byaffe twalina bakyamaani ku kyalo nga batulyamu enkwe nze bakyamaani abeerosi ne batulyamu enkwe bwe batuuka okumbala ekibanja kyange nze tebantegeezaako nti abasafi yabaze okupima ekibanja kyo bantu ku kyalo saawa zaali mu 12 nga baŋŋamba nti okola ki nga gwe tetukulabye ye nemmanga nga bakwata ebibanja ne babaza nti bapimye ebibanja ne baŋŋamba nti ye nenziruka neŋŋenda nabasanga mu kkubo waliwo mukadde mu wakyamaani ne mukazi we ne batandika okunsekerera bwe bansekerera kati ne babagamba nti yoyo nanyini kibanja kiri ne baŋŋamba yimirira ku bbali tukukuba akafaananyi ne mbagamba nti munkuba ekifaananyi wano waliwo ekibanja kyange muntwale ku kibanja kyange munkuba ekifaananyi ne bagaana nange neŋŋaana ne tubeerawo nga twezooba tugende ne bagaana bakale baŋŋamba tutakuba kafaananyi ekibanja kyo kigenda kugenderaawo nakkiriza nenyimira ku bbali ne bankuba akafaananyi bwe batuuka okusala okubalira ssente tebatulaga kukwange kuba tubalire ssente bwe batuuka okusasula ssente nze nina ekibanja ekyange kya eka 8 n'ekitundu bampaako emitwalo obukadde 8 ku eka 8 n'ekitundu ate nebamala soboleka njogera ensonga yange minisita yagiriddeko kubanga ensonga eno gyendogera takwata kunze nzekka nganza omukyala abantu twagenda mu kooti nga twemulugunya olw'ensonga eno twagenda bannange bonna ne babawa ssente ezange zasiibwa paka omuntu obangamu bwe yajja n'ambuuza nti ssente zo wazifunanga alina byawulira ne mugamba essente zange saazifuna naŋŋamba wali ku ttaka lyali ne mubuulira Edward Kiyimba n'agenda n'alaba minisita ne bagenda mu landi ne banoonya ekyapa nga gye kiri ne bambuuza nti bagwira mu banka ki ne bagamba nti sentinale ne bagenda mu sentinale ne banoonyereza ne bakunya obwa banka minisita n'ambuuza nti omukyalo ono lwaki tewamuwa ssente yeddemu n'amugamba nti bannabyabufuzi abeevume bangana okukola ki okumuwa ssente minisita n'ababuuza nti lwaki ne bamugamba teyatuba bululu minisita n'alagira ssente zo bazisindika ku akawunti ne tugenda mu kooti nga tulaba obusente bampa butono minisita w'abavubuka yasooka okujja kuno kubuvuma nga natuma akyali mubaka waffe obwabuvuma ne tugenda wali ekitamiiro nenyonyola ensonga zange n'alagira kyamaani ddungu genda n'omukyalo oyo n'omwanya muyita gwajja genda batereze mu ofiisi fwe twagaana okugendayo kubanga twali nga tumaze okufuna ensonga lwaki tetufuna ssente zaffe sekondeka minisita bwe yajja kuno lukakana lugunda ne tugenda ekitamiiro nenjogerayo ensonga zange tukakuna nagamba gyampe kampala ensonga zo bakusanga batugamba tetulina bibanja netugenda netukola netuwaza netugenda era mweyo bwe bwa minisita ababekwatayo amatayi bakwata batwala abantu bakuŋŋanya abantu batalina bibanja ne batwala ewa minisita ku nsonga zaffe ez'ebibanja era fe baali batuganya okuyingira muki eri mu palamenti minisita n'atume n'agamba nti nga temuleese bantu abo sigenda kukola ki kwogera mu lukiiko ne bajja ne batukima bwe batukima ne tugenda mu lukiiko ne batugamba netugenda kunywayo mazzi netugenda funayo alawensi netugenda funayo akantu konna netugamba abakulembeze abali wano naye ensonga esiiza kundeeta nga nze ya butuuze tulina ettaka lyaffe batugolamu ne balindikawo forest ate nga si forest twagenda okunoonyereza buli kimu ebiwandiiko tubirina nga forest bakola ki bakiriika ensonga endeeso nagalati minisita ensonga yogitanga mu matuula tugenda tusigattola bulungi twagala ensonga yebere ngaokola ki obutuuze bakubuluma
amatu ogibulire bulungi nze ayogera naawe nze Isabire Badiro nga ndi area kansala owa Bukinalwa obuya Saabu Kawunti. Ensonga ekulesa wano kwate twagala bino biggwewo ate nga tulina ekizibu ekimu. Saba w'ekitiibwa ensonga yange nze Manja naweyo ekibanja kyange nga kirina ekazi 30 era nga mpaddeko n'abaana bange ne bambalirira era ne bampa n'obupapula bwa disclosure wano ninawo n'obw'abaana bange. Manja sente zange nze ndi mumativu ne sente ze bambalirira era nsaba nsasulwe. Weebale nnyo, weebale kujja. Ettaka liri ku kyapa ky'Ebukalabati. Sebo batupima okuva mu 2016 ekiba ettaka lyange ne balipima era ne tusuubizibwa okufuna ssente ne ba First Land Company eyatupima era ekibanja ettaka ekyapa n'ekiwaayo mu 2017 n'okutuusa olwaleero sifunanga ssente naye ng'ekyapa kyagenda dda mu kampani nga nindire ssente. Tuguddewo akawunti nga bannange boogedde emirundi emirundi tuziza obujja naye ettaka ly'ebuyiri nze ng'omutaka sasulwanga. So nga mpulira oluvuuvuumo baagala okusasula ab'ebibanja naye nga ffe bannannyini ttaka nga nze mukazakaamu sinnasasulwa. Y'ensonga yange ssebo. Owekitiibwa Minisita tusanyusa okulaba ffe abantu b'e Buvuma. Amanya gange yenze mukyala Nambalirwa Nuuru, former deputy speaker. Kabanda Ismail Ssentebe LC2 Buwanga Parish Nairobi Saabu Kawunti. Omulanga gw'abatuuze bange aba Nairobi n'ebitundu ebirala nsonga ya byansasula. Mu mwaka gwa 2019 projekiti yatandika okozesa ettaka naye mukoze ettaka ne libeera ttono. Mukulu Minisita saawa eno omubeezi wa Kampala Bwana Kyofa Togabye no project manager yaliwo Madam Koni ne batumira tiimu wansi ne batuperereza tuweeyo ebibanja byaffe. Amazima twakikola mu mutima mulungi. Nali ku kyalo ky'Ekanyerera naye obwangu obwatandikibwako nga tuwadde ebibanja mu kubirima kyatuwa okuperereza ebitundu ebirala nga Kachanga, Bukalabati, Kaziru, Bukindi n'ebirala Ndayiga Bekete n'ebirala. 2022 ne bakyusa ne batuleetera project manager omulala ow'ekitiibwa Madam Susan n'operation manager gwe bayita Nkwasibwe Anthony. Bwe baatuuka bagamba nedda ebyabadde tetubikakasa ne batukomezaawo mu survey gwe bayita Magemeso Yidi n'addamu okuverifyinga abantu abo bupya omu ku omu n'akakasa nti gye bali. Bwe yamaliza ne batukomezaawo bavaliwa Bwana Derek n'ettiimu ye era ne bajja ne baverifyinga abantu bupya omu ku omu ne bakakasa nti gye bali. Tubanjiza ebbanga ddene nga tugende wala DC owa chairman 5 emiranga ntuza okusimawo nayo migande ne Madam Susan nti babadde babituusa mu parliament tubadde tubiraba ng'okukaaba kwaffe bakulaba. Eddoboozi bwe lyatuka eri president n'alagira musasula abantu b'e Buvuma. Twagumiikiriza akaseera bwe katuuse ne bajja ne tukola disclosure 2023 bannaffe ne batandikako n'okufuna ssente 2024 mwezi ogwokusatu. Njogera Kachanga, Bukalabati ne Kaziru ne Bukindi bwe batandise okufuna ssente ne tulina nga ssente tezijja. Bwe kyatuuse ekiseera tuwoominga pulezidenti alagidde obuwumbi 14 butuwe ne bannaffe batandiseeko okufunako ssente ogeza Bwaka, Ndayiga Bekete ne Bubembe nga Kachanga batugamba nti akawunti zaffe tezibatukuddemu mu Ecobank zafuse nomati tugende tunuwalinge. Twakikoze buli kimu ne tukimaliriza. Tutuuka mu kaseera k'okulowooza nti ssente zijja ne tuwulira nti waliwo ttiimu ate yagenze e Kampala egamba nti ezo ssente zaabwe. So ekitiibwa Minisita ge maziga gaffe kwe kukaaba kwaffe. Buvuma bapima kazibuse kano. Buvuma yaba n'akusasula ettaka baleeta omusaveya n'akupima ekibanja ne baleeta omuvaliwa n'akubala ne batuwa obupapula bwa disclosure bwe basasulirako. Obupapula buno banaye mubugire kuliwa obwa disclosure buno tuba nabwo ekitiibwa Minisita gyakaleeta gy'oli okalabe ne babutuwa nga saayina tulindidde kufuna ssente akaseera bakatuuse ssente zaganye okugwa ku akawunti neyanziza nze Kabanda Ismail Ssentebe LC2 Buwanga Parish. Nina bbaluwa ya Minisita kangikuweereze taata.
bajja n'abasafeya ne bajja n'abafaluwa ne bajja n'abateetiisi nga muntu n'ennyini kibanja amaze ku kibanja ky'ebbanga ery'emyaka akoze enkolankulana eyandibadde ng'omuntu ameze galina eka zinga 3 nga mutadde kumula sente eka 3 bamuma sente z'Afrika zayogera nawe sewabakira minisita ekibanja kyange ziri fuuti 166 obuwanvu banga 668 ziri 16 nembuuza nti ompadde miliyoni 6 ompadde miliyoni 6 oba ompadde emitwalo 6 n'agamba genda wali kikakusayiningireko nemugamba nedda ssebo sijja kukkiza netambula ng'omusiru nenzirayo waka ezo ebintu zakoma kunze ffenna abatuuze abasinga obujere batukola akati lero sikatambula nenda abavundu nyimiridde wano nga ndi omusenze olw'abasenze abali ku byapa ebyamataka magombolola 4 amagombolola 4 erina yambi Busamuzi Town Council n'ebuwooya project ebitundu ebyo byayagala okozesa okukolerako emirimu gyayo 2014 nzijukira olunaku olwo lwali wakkibwa ttendo ne bajja ebuvuma batugamba nti bidigeze ebuvuma okugula okutya abantu abulijjo mu mbeera embi okubazza mu bugagga nti omuntu bidiga egenda kumuwa ebinazi asimba ebinazi asobole okwejja mu bwavu nti era jamuwanga sente ez'okusaawa ez'okusima ebikonge ez'okusima ebinnya n'ez'okusimba n'ez'okulabirira tetwafuna mukisa kukozesa mulamu ogwo oba kukozesa mukisa ogwo twali tuli awo obudde ne bwefuula nsaba muzikirize ow'ekitiibwa Kabaka tetwafuna mukisa kufuna kadde kakukozesa mukisa ogwo oba okutwa ebinazi ebisimba bwe batatula ebinazi kubisimba ne bakomawo ne bajja ne batugamba nti gavumenti esasula omuntu ku kibanja ettaka abataka batuuza amataka gaabwe ffenna abatuuze ne tukkiriza nali mugombolola biriganye okukkirizaganya n'embeera ezo okuzijja ku bibanja ettaka ly'omutaka muwooya ne tukkiriza ne tutanga omulamwa gwa gavumenti ne tukkiriza otusengula ku bibanja batwakase tugenda tukula awalala tetwasobola kufuna mukisa ogwo kukozesa mulimu mukisa ogwo abasabba Mwambi Janet Mwambi Jofa amanya gange bampita Sylvia Mwewa Ntambi ndi munnamateeka attending consultant nsonga z'ettaka nkola ne chief coordinator wa Operation Wealth Creation General Salim Saleh olw'ensonga eyo tukimanyi nti muno wano e Buvuma tulinawo ensonga nnyingi ezibadde zikwatagana n'ebyettaka ate nga bakwatagana ne Operation Wealth Creation olw'ebyo bibadde bakola ttaka abantu b'e Buvuma beekubira enduulu eri General Saleh era okuva nga 7 tubadde wano ensonga ez'e-Buvuma tuziwuliriza ssebo era tukyaziwuliriza era twagala abo bonna abalowooza nti banyigirizibwa ensonga z'e-Buvuma nga zikwatagana ku ttaka eriri wano e Buvuma bajje wano e Buvuma buli omu tumusange wakaayanira tukyali mu bantu bano tumaze wano ennaku ezo zekutegeezezza ziri 3 nga tutuuka ku byalo bino byonna ebyenjawulo nga tuinteractinga n'abantu bano investigations zikyagenda mu maaso nga tugezaako okulaba abantu abasasuddwa abatannasasulwa ebbanga lye bamaze nga tebasasuddwe abalala bali mu myaka 10
babapima 15 naye ne guno gujowadde tebannaba kusasula. Kati ffe investigations zaffe ssebo zikyagenda mu maaso era ndowooza enkya lwe tugenda okumaliriza. Tukyali mu kyalo kye bayita Gweri era tuli mu kuwandiisa. Buli alina akakonge ke nga bamulaga essente ze balina okumusasula n'okutegeera lwaki tannasasulwa n'okutubuulira ebbanga. Nga kyetusaba ssebo minisita era ne honorable kyayogedde nti abantu bano abamu ku ttaka baavaako, ettaka balikozesa naye bo tebasasulwanga. Mmanyi bulungi nnyo minisita nti etteeka olimanyi nti omuntu waba tannavaawo alina kuba ng'akoze eki asasuddwa, naye bakola mutima mulungi ne bawagira projekiti ne bagiwa ettaka so basaana basasulwe. Kati ffe katumalirize investigations zaffe. Ripooti yaffe tujja kusharinga ne Ministry of Lands kubanga be bakola valuation, ne Ministry of Agriculture kubanga be basasula, ne Finance. Naye ekikulu ennyo ripooti yaffe tugenda giddiza CC General Sale era jatubuulira ekinaddako, naye nga mu kisinga byonna kulaba nti abantu basasulwa ssebo. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebale nnyo n'okukola awamu naffe. Tukakasa we tunaaviira wano tujja kuba tufunye solution. Mwebale nnyo. Amanya bampita Sylvia Mwebwa Ntamba. Maama webale nnyo, webalire ddala. Kati ndowooza tutuuse ku kiseera kubanga twazze nnyo ku minisita ekyamuleese kuwuliriza nnyo mmwe. Kati twagala okubeera nga tufuna mmwe bennyini minisita awulire eddoboozi amaloboozi gammwe. Kaakati tugenda kubala bubazi, njagala okubala wali omu. Kusonda emmere noleekyo waliwo ekituufu okusoomozebwa. Waliwo abantu bano bali mu biwayi byanjawulo. Tikituufu waliwo abagamba nti babaseera ate nga nabo balina genuine cause. Waliwo abagamba nti bukyanga bababala tebasasulwangako yadde, nabo bwe bali bangi. Waliwo abali mu bifo nga baba restrictinga nti tolima kintu kya buwangaazi kuba ssaawa yonna osasulwa. Kakati oyo naye yeesibye ku kasooli kwatayagala kuba amanyi ssaawa yonna asasulwa. Abamu kubo bafunye sente za PDM naye ate nga zonolese. Lolwekyo sagala kozesa bigambo bingi naye kyesinga okwagala drop ensonga eno mu palamenti emirundi mingi. Abalina social media olaba n'oluusi nga tuli mu maaso ga pulezidenti awamu nakuba n'akakkule abalina social media nti ezo sente nga nyingi ze mumaanyi. Lwekyo ekikulu kyabeera nzi kyensinga okwagala nga beba palamenti be bantu bebuvuma okubeera nga buli omu asasulwa, nze kyensinga okwagala. Era olwalibu minisita akalulu ka 2021 nga kawedde pulezidenti yampita n'amubuuza lwaki ebuvuma twakoze bubi, ne mugamba ebyatuwanguza biri ebintu bibiri. Ekimu kulwawo okusasulwa ku by'ettaka, ekyokubiri yali nnyanja. Ekyennyanja tuyinza okugamba nti kikakkanye naye ate eky'ettaka kikyatukuba nnyo, ekyo njagala kukikkaatiriza. Kaawo wandirese minisita amala okukuusa ensonga. So pulezidenti amugamba nti ebyatukozesa obuli byali bibiri ku kalulu kaluli balina abantu abali bawera ne 7
nga bamanyiza gavumenti okumala emyaka 10 nga bawera n'akasanga naye nga tebasasulwanga. Population ya Buvuma abalonzi bali emitwalo 4,200 kinasimanyi nti akasanvu nga kabanyiza emyaka 10. Kale ekituufu kiri nti wabaddewo obugayaavu mu kusasula abantu nga chairman bwe yagambye nti ekisanja kino okusasula tekubadde kulungi, wabadde obusente butono biliyoni 1 biliyoni 2. So twalina essuubi n'abantu bano abamu bwe bagulawo accounts ne wayitawo emyaka 2-3 ne zifuka na dormant, ne babagamba sente zazze, ne badduka ne bateeka akasente ku accounts zibeera active nga balowooza bagenda kusasula. Abamu bano balaze ono sikyakubuusa busolo, ono jjajja wange famire yetebamu Katebe wa Yeebi, balowooza nti oluvannyuma lw'emyaka 10 ye yafuna sente n'asirikira n'asazibwa ku banne. So ne famire erimu Katebe wa Yeebi lwagamba mwatulyako ki sente, balowooza babasasula. So n'olwekyo tulina essuubi nti okujjako leero kujja kutuyambako okutagulula embeera eno. Pulezidenti agenda okujja ng'enaku z'omwezi 3 nga waliwo abantu abasasuddwa bamanyi njogera mu baka parliament nga manyi nti mu supplementary obuwumbi 14 bayisibwa. Lwekyo nzikyerizimu obwagala be bantu abasasuddwa. Wakiri pulezidenti wabajje tubanye bo balina sente ndala bo bali obuwumbi 28 bwe bataako 14 kozi ekyali 14 ate ne evaluation reports empya. So at least ekizaamu essuubi nti waliwo abasasuddwa. Lwekyo kyenkusaba sagala kukozesa bigambo bisinga awo, naye njagala kweyama eri abantu beevuga abali ku social media. Manyi obulumi bubeerawo omuntu ng'abaanya nga tasasulwa, nange nali manyizaako lwakubanze nga munabyabufuzi ate bwe mba nyiize sifunya bikoode kubaala kitegeeza ebintu bibiri. Mukulembeze n'akola ekyo kati abantu bwe balina eddembe oba bwe si bakalulu ayinza n'okuyita kyokola ki tuyagala, naye ate ffe tetulina ddembe kubayita kyebakola ki tebagala okujjako oli luzzi owe Kampala yayinza okikola, naye kati ffe tuli student. So nkusaba ovu wano ng'abantu bano bawadde essuubi either way abeeno be bandavaluwinga naye ate nabano abatasasulwangako bonna bava wano nga bafunye essuubi nti nga ssente bwe ziriwo aleast nti enkya tokoze enkya bagende mu banka. Waki tukomewo wano nga tugamba zaaweddewo tukwatagane ng'era bwe twaloonya zino tugenda ate tunoonye eki endala. Mwebale nnyo kuba zigamba tannafaayo. Pulezidenti Museveni akyali mulamu ate agenda nakwesimba era yesimbyewo. So n'endala mmanyi nti ajja zikola ki, ajja ziprovidinga. Essuubi lino abantu bano bonna enjuzi zonna balirina muggwe, balirina mu gavumenti bwe batasasulwa. Ekituufu kiri nti akalulu si kalungi. Batasasulwa si kalungi, n'ekyo tukwataganire wamu abantu bano basasule. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Basaba tuteese bulungi okuteesa kwaffe muveemu amawulire ge balaga nti gano ge batwalira omukulu gojeekaago. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tubadde nnungi naye olw'obulumi mu nsi. Bano minisita abantu bangi bazze ku Buvuma eka webala okwanukula omulanga ti owampita nakusaba ono navuganya naye kolo ne muwangula kati tekakalinzikakatako okumuwagira nemotoka mutwebaganya ekibula minisita watwali nemotoka kapyanta yiri nikunyukuma butibiri njimukwase ebintu bikulemerayo wete male Buvuma temuwagira ba independent temuwagira opposition. Minisita azagenda kubagamba muwagire President Museveni, muwagire Nabwe Mugadde, muwagire Nabwe Nakujja, muwagire Nakisonyi n'abalala. Bireetera abantu okuyomba. Ebintu ebiwa n'okugabula okulwa osanga neyalidde ogwonkuba kusagaza kutya gwakubi. Kubanga kuludde. Lwekyo nga Buvuma tobala
omuntu okusengera gibamu gwa mukaaga ngenda givaamu nga nze sirina mutusajja twala naye tekituluma okusasula kulwanya owekitwa minisita mwongere mu sipiidi pulezidenti bwe yabadde kuno owekitwa minisita yatugambye yabuza minisita w'agriculture nanyamba n'agamba nti what's the problem n'agamba nti the Your Excellency the problem nti towers as government president atubiza 48 billion ng'ali ku billion mbwe yaweerezako obuwumbi 14 wanaona abantu abali balina ssente mu banka n'amanya gaabwe batusenga mu banka emukono n'ejjinja nga tebisente babamaze bakola evaluation balina disclosure balina auditor bwe babitugyeko ne batukwasa omwami mu minisitule y'eby'ettaka bamuyita makemeso yatalenga yabalatiza emirimu akolebwanga disitulikiti kakati bwe batuse mu banka teri sente mwagala kutuswaka minisita maaso ga Museveni nga 3 ominisita nabagabirwa ndifulagabeera wenyani nzenwenya kalulu kabafulagabeera mulweta mukono amwekonireta nona bwemigane yampangula wuyo muwagira nolwaki minisita mukwate sente oba zibalimi ezo tufune emotoka ngeeyo tukite sente tujje wano akono wano ndakajja kuyimirira akanyambera era mwabemuguma temwawo nemutwala nemutufuma nemutufuma teri muntu wakuno abaganye kuwa sente ebintu bino bonna biganye kuwa sente bibadde biva Kampala mu minisitule y'agriculture mu minisitule y'eby'ettaka neya finance webala nnyo okumpuliriza mubeere bakakamu bajja kukozesa organizo n'obwana musasula naye nze Gadumbu nze mukama wampa kesirya leka mulange n'akirya n'eminisita ekituluma nze Gadumbu singa balina obudde balengera kutwala ku ttaka lyange twakusikiriza abantu bano ne bawayo ebibanja musaka kawule kasebe ne bawayo ebibanja twasikiriza abantu bano olwalimu ekisanga complaining yekanyina okuzimba miru abulako ettaka ekitaaze 25 enyemita twazimuwadde abuzeyo katono twakola omulimu mu kisanja kiri kino ekitanja kitukoze mutukozesezza bubi muba okusasula gavumenti wa minisita otuuka mu nnimiro nga basimba ebinazi ku ttaka lyange nga babinoga bakungula naye nga zerewo ekibanja sina mwebale nnyo okumpuliriza sikaneze basonda endungu basambule bakaka sibaze kumwola bantu tomeka n'olwo minisase ate n'abalala mutamanyi sala ate musamu wano nga koli ku mpingu omuntu yasobola okubanja toddeyo ku mpingu nona mukakamu uliriza minisita agenda kwogera sasookedde wano bakuwuliziganye nga minisita ali wano bakyamani wammwe kubanga omugenyi abeera mugenyi sebwekituba minisita yenze waswadira idongo kyamani webesifayo njagala kwebaza newangwali nga tulina obulumi yakusaba beekufuma tugire ku minisita mu ngalo minisita nze lwa bulumi bamusindise babisaagala ate agende nakifaananyi kibi kubanga omuganda agamba nti ensibambi eddira mutere sebwekituba minisita
twagala okukwebaza era nze saafunye na bbaluwa communication gyewakoze nze ngero sifayo saafunye ebbaluwa yali yampadde message nga tuli Entebbe nga tuli mukoni hotelo ejjo nembuga kiro natusobola nefiira esooka okukwaniriza n'okuwa lipoota ekwatagana n'ebiziga by'obuvuma naddala mu pulojekiti y'ettaka. So wakiwa minisita twagala kwebaza gavumenti y'ekitwa Yoweri Museveni olw'okuleeta pulojekiti y'okulima ebinazi. Wano tewali muntu atagyagala. Okusooka twali tetugyagala netwekalakaasa netumala ekiseera netugyagala. Era singa balina obudde mbalijja kutambuza ku buvumo labe how buvumo has been transformed because of oil palm. Tulina kuno ne mineral unit number okuva mu Ministry of Agriculture okola farm roads okola community access roads. Neferi kwajidde yajja because of this project. Bagita MVP yesuba buli mu Uganda. N'ekintu kibamu tunekizibu kimu ekyo okulaba bonga bayomba nga onabera ku mbaga okugabula n'ekuwa ogenda okulaba nga abasajja bakulu bava ne mu mbeera. So totuyita bajeemu totuyita bayaaye tulina obulumi. Pulojekiti eno yatandika nga tulyanda mukono. Pulezidenti Museveni tumwebaza yatwala district center asinga lumu ogw'omusanvu 2010. Twali tuwagendereko Kalangala bakyamani b'ebuvuma bana ow'Musamuzi Ddungu nzalagala naawe ow'Enayirangwa Namuyimba ow'Ebugaya ne Bwema okutusaba tukkirize twegatte ku mukono diskanso ebiziga bino birimu ebinazi. Otulamiza projekiti natandika ndi kyamani wa Gombola. Kino kisanja kyange kya 10 era ofisi ngenda giwaayo mu mwezi ogw'omukaaga ngende mu kulima. Oweekitiibwa Minisita, ekizibu ekiri wano nti ekisanja kino kyonna nga njero sifayo kumpi twabadde okusasula kumpi. Naye ekisanja kyange kyasooka basasula abantu okuva mu Ministry ya Finance ne Agriculture ne tufuna ettaka lyo bayinvesta kwalindi. Naye ba gavumenti yamwe gye mutuula mwali tulabutuuze nga nti buvuma ku luno tukiveeko n'osasula abantu b'Ekajanga kumala myaka 4 musasula just 1, 2, 3 villages. Tata babuulire minisita abitwale. Era abantu bano balaba bano nebabadde ku ofisi mbasanga mu batuvumanya okutuvuma ne tubagamba nti fe mutuvumira bwereere kubanga kiso kya mbuzi era nga mutwalayo okuvanwalayo mu maaso ga minisita. Nze nga Ddungu sina buzibu bwonna mu kulokubasasula. Kye nalina okukola nga disitulikiti nakikola. Our memorandum was very clear. Nti fe aba disitulikiti omutaka w'Emiri Ssebo omutaka w'Ebwiri oyo Kamu anasukula mayiro meka 2 anakalukaga mu 4 amazanya ga 10 yagiwa gavumenti abanja n'abantu b'abantu nkola ekyo ekya munugu nkola ki mwene tuna matooke nje basasule asasula abantu mu kulima ebinazi. Is the government of Uganda not muvumanyisulako gavumenti. Omulimu gwange ne Kaawo n'Abemiruka ne Basidiwo kono wabanga kutunda ettaka ne tugenda mu 2 ne tubagamba mu 2 mumukkirize gavumenti ya Uganda ereete pulojekiti y'okulima ebinazi. Ne basindika bavaliwo ne musindika basafeya bonna so minisita bava Kampala. Nze nga disitulikiti omwaka nfuna $2,000,000 5
baziwa kawo kawaliwa baziwa kawo 500 million nawa kaba magombola nawa kosidio nange napeka mafuta motoka yange nenge nasomesa nze yotuwa minister ne wanfira wano I will play my part. Ela basanga na mungu wa kudizuzi nemba tunya nembe sika kubanga ndomuli mwana kukola ne tusomesa abantu abekala kasanga ne babera kama nende wala obulisisanjo yotuwa minister compensation has been very slow. Omuntu yamala emyaka 8 myaka 10 ng'abantu bali Kampala tebasasula saba obuguma mubeere bakkakkamu muleka kuwonona kintu kyammwe muleka kubiyita babbi nze sina gwe nebba Lama kwenyapa aje mu masika minisa zile basika bankwati nagenda n'emizizo ekibanja kyo wabula nze koza omulimu gwange so minisa ne kawono n'abamagombola ne basidiwo nitwogera n'abantu ne tugenda ku minisitule e Kampala eya North bana abantu bakaseera basiba wala DC basiba ku ofisi yange ne tukwa ne juzi nabadde ndyawo eyo gurupu gyolaba nga bamajje bazze nga banyumba siza UPDF nembagamba nti bangamba chairman tuva Kampala wa president kwanza kiki kulwa kusasula kwanza mwakoze bulungi mwagezera wa president aba UPDF zawatuwa minister abavuzi ne bangamba nti chairman tiyambe batunyonyodde tebuvuma kumpi naye ebbaasi zino zenakasongola ziweddemu amafuta nengamba kawona ogeramu amagamaga nti kwata ku lusonge bwaffe obwa disitulikiti okwate lita 8 oyongere ebbaasi ezireta abantu baffe Nedda bw'oyimirira wano tusikiramu generate tutawanya yimirira ago otunuulira abakulu wane ekibanja ekyezo bamugamba nti tolima wiiki ejja tukusasula n'okulawo akawunti eno negalwa nemukulawo endala abantu bakooye endala emu yatutunduza nnyo okumajje ku nnyanja naye badde ekendeezezza kati obubi bw'abantu okugimanga buli ku ttaka abantu bajje be bababala baganya okubawa ssente mulimu byabufere byerere ate abantu nedda tetutukwema nti ate bagala kweyumbiza abantu abemaye kajanga isiba mbabati baludde okufuna ssente zaabwe kanyerero abantu basigala basimba ebinazi projekiti manaja wuuyo ekirungi yakusiga okubeera kabasinga bamuoja nadoni bamuoja naye abantu bakusasula ssente zaabwe tebasigala era omukiwaokobule bajjamanu ekyalo Chairman, sembya y'amanyago.
nze katekerementi basajja nnaku nze owakukibula wavubuka Afrika Mashariki tujiweke mmoja jumuiya yetu ate bwe tumala funa okwogera okuva eri honorable minister obutamala biseera njagala okwogera eri abantu baffe abakwatibwako basebo balinawo tulina omukisa gwa njawulo honorable minister azze n'ettiimu ensonga ez'enjawulo naye tugenda kutambula bwetu tugenda kusooka tufune oluyumba lw'eggwanga ngabikala bubi eka eno kumazza enkuba ebulayi
kati endala feri nga sigira bawere bagambe zibeera bbiri. Ekintu president yakimaze sente yaziwaddeyo nabadde njogera ne aliko ojjukira Mwamigadde bwe twassa ku simu permanent secretary PS natugamba Tano ni dakika 38. Baba liwakilira abaturema abali. Libateeka era kikino mwenabadde mpandiika ebbaluwa eyanze wano nga zijja wano nagambye RDC nga ndagira wano Tino Ssebokwe permanent secretary wa Agriculture mpuli oyagala kuzanyazanya naye etteeka kooti zisazeewo ne zigamba kikino nti asobe muzungu eno yali kese 1011 eya 2022 the order of verbal presidential directives must be strictly applied. President w'eggwanga bw'aba alagidde oba mu bigambo bugambo oba ng'awandiise ekintu ky'alagidde kiteekwa okukolebwa strictly. Omulamuzi omulala yasalawo omwaka oguwedde okesi namba 2 ey'omwaka oguwedde 2024 disregarding the presidential directive is illegal and undermines the person of the president as a fountain of honor and his authority. Oyeyina agezaako okuzanyirazanyira ku kyalo kya president abanyomye obuyinza bwa pulezidenti era abageye bateeka Mwamigadde honorable ekyemanyi baatuwa beesi ya wansi awo yekimekinga tuuka wano.
feni lolekyo sigenda kusomesa nyo byamateeka leero mwagala ebintu bibiri mwagala sente zammwe zibasasule ekyokubiri mwagala ebibira byammwe balina okubibakobamu obuliba nga si bituufu si ekyo ekyokusasulwa kyensookako kati era kyebanjogera si kyange njogera kyali Yoweri Kaguta Museveni nonawuliriza agamba munoosi eri yonna yonna obagamba bagala Yoweri tuzinali tugamba bagamba nti Kaguta mwana waffe mwetuwa okuvuma abavuma bagamba nti oyo atuwa sente atuwa nyobwetuwa kambite bangu number 1 lwaki Kaguta ayagala kusasula sente lwaki kubanga yakisa wano mu constitution kiri wano mu article 237 ky'ettaka kintu kyamwe mwena bannayuganda article eri wano siganyikula ettaka lyammwe lyonna mu Uganda article 26 egamba tewali aggyibwako ttaka ly'okujjako ng'asasuddwa kakati nawandiika mu bigambo bye ngenda butereevu senga mbadde kusomesa ttaka lyokukandi nandigenzerwa naye njagala ebibiri essentials Kaguta yeyakisa mu constitution temugamba nti no bano bantu ye yennyini okukuuma obugagga bw'abantu bwe ettaka lyabwe akusasula naye okagamba wano nsoma yennyini byewandika oyo gwe mugenda okuyiira akalulu akatagambika era mmwe bantu mmwe bwe mukeera nga 16 yataddeyo akalulu akatali ka Kaguta nga munoonya ku kyalo kuno kwatuseko omukuweddalu eresa akalulu kano kubanga mwena bwani Kaguta yawandiika wano ennaku z'omwezi zino kubanga waliwo abagambye olina ekibanja kya yiika 8 ne bakugamba wandikako B omukaaga wakututte Yoweri Kaguta Museveni yakiwandiikako wano kankusomere yakiwandiika nga 29 Julayi 2020 emyaka ng'ameka egyo 6 yawandiika n'agamba nti no abo the landlord cutting off part of the kibanja of the owner and giving him a tiny portion as title land. Ekyo kifu n'olwekyo bwe banaabanga basasula nga bagenda okusasula Yoweri Kaguta Museveni agambye nti ekibanja kyo kyonna nga bwe kyali bw'agenda okisasula abakuumaddembe mwenna basebo ne banyabo ab'Evuma balamusizza mu linnya ly'omutonzi waffe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Amiina. Mwebale kwesiga Mukama. Njagala kusooka kubeebaza n'obugumiikiriza ensonga yammwe kituufu yenyiiza ate eruma. Badde ndaba bakaaba era muli batuufu ogumiikiriza emyaka 10 nga bakututteko kikyo onyiiga. So nze mbategeera bulungi naye mbasaba tubeere bakakamu tuliziganye tuleme ate okuva wano nga ensonga etuleese terambulusise si kyekyo Luganda ngenda lwogera paka. Amanya gange bampita Rebecca Atwine.
mugende mu maaso kyembasaba kubanga bwe mwemulugunyiriza eyo tetugenda kusobola batuusaako meseji mukoto kiba kisi naye sebo ntiiraba Zempozi ensonga yange banamuvuma ffenna tubanjira nga bw'obawulira naye ebiseera bya covid njagala kuwa ku kifaananyi ebiseera bya covid byatuleetera ebizibu bingi kubanga woofiisi ezisinga zonna zaali tezikola era mwe baperereza abantu abasinga obungi okulima ebibanja byabwe mu mbeera efaanagana ng'eno